Sesinze gasimba wa Kampala wa Kiso amakanda era nga bw'owulira endoolito gy'emisango egisinga giri mu Wakiso naye era emisango gy'e Wakiso bakuba kati bakolawo kooti y'e Wakiso high court naye ng'okusinga tubadde tugireetawa Kampala naye nga ne mu Kampala tubeera all over the country Kasese ab'e Kasese tubakolerako ab'Embarara bonna all over the country actually n'emirimu emirala gya abantu abagenda ebweru egya Notary Republic tugikola nnyo nga baagala okuba certifyingira documents zaabwe okugenda ebweru abagenda Canada abagenda USA bonna bajja nassali kati nasooka kuwulira mukyala Kadaaga ng'omukyala ayina company advocate oba company y'abannamateeka olowooza muli abakyala nga bameka oli mukazi w'amaanyi kubanga ekyo okikoze abakyala tuwerako edda twali batini naye essaawa eno bangi nnyo ddala kubanga overall ziri mu companies ziri mu 1,000 plus eza zonna ez'abannamateeka naye abakyala the last I had baalinga 3 30 balina ezaabwe era kitegeeza bakyali batono kakati bakyali batini tugenze Wakiso oyagala kukiikirira bakyala be Wakiso mukyala Ssenindi eyo yasooka nga bakakutula Wakiso nga bagikutudde ku mpigi kati waliyo mukyala Naluyima olowooza lwaki ab'e Wakiso bandirese okulonda Naluyima ne baleka okulonda abalala bonna ne bagamba tulonde Nassali oyo Nassali mbadde mu by'amateeka emyaka 15 nga mba representinga mu kooti ng'olumu nkola ne legal aid ne pro bono services nga mpolereza abantu ku bwereere naye kakati nange njagala nkyuseemu okuva mu kubawolereza nzire mu kukola amateeka okubega amateeka agakola ki okubaga amateeka agajja okuyamba abakyala n'agajja okuyamba ensi kati nvuddeyo eri mu kuwolereza kati njagala nange nkole nga amateeka ge tugoberera nga nago gakola ki nga gatuyamba olowooza abakyala banno abasooka ababadde mu paalamenti naddala nga bakiikirira abakyala b'e Wakiso biki bye batakoze gwe byogamba nti nze kengenda mu paalamenti ngaawe wentandikira abakyala bannaffe ababaddeyo kubanga bw'ogenda okola legislation okola appropriation okola n'ebirala byokola naye then ne budget gobeera in charge naye kati awo bali in charge of the budget they are in charge of appropriation okusakira naye tebatusakidde kubanga wali bebatematema bebatematema naye ate mubiraba ate emisolo mingi nnyo gye batuteeka kufe ng'abaki bannawakiso olaba katugambe olunaku lw'enna mugongo luleeta billions and trillions of what shillings in the country bwe zigenda mu kitavu ky'eggwanga tezidda kakati ebintu ng'ebyo bw'okola amateeka okulaba nga ssente zetukola ki zetuwaayo mu kitavu ky'eggwanga ffe ng'abannawakiso zikomawo ewaffe mbeera omulimu ngukoze abalala kye batakoze lwaki kibiina kya DP bibiina bingi opposition bibiina bingi tulaba NUP tulaba DA tulaba PFF tulaba FDC lwaki wasazeewo DP awomolowooza nti mawuya gitwala wa Museveni by the way nze bw'onneegendereza ndi historian kati ate abannamateeka kye bakola analysis kati bwe mbadde ntunuddemu ate kino kibiina ky'abajjajjaffe DP ekola ki yensaanira nze nga munnamateeka kuba ekibiina kyabatandikibwawo baani bannamateeka olaba Ben Kiwanuka eyali omulamuzi gwe batta yali muki munnamateeka n'ekirala mama wange yali munna DP era baakola nnyo okulaba nga Honorable Mike Mabike abeerawo ku Makindye East kaakati bwe muba mulonze nze mubanga
omuntu oyo mulonze legacy munadipi kakongoliro era mama wange kyekyo ekigambo kyakozesa yali munadipi kakongoliro bakola nnyo n'abakyala abalala ne his worship John Sebana Kizito okulaba ng'ekibiina kikola ki kibeerawo kogwe oba kiterera oba tekiterera nze mu DPC vaamu kati wali we baakoma naffe we tukola ki we tutandikire waliwo entalo ebyo bibeera by'abantu nga bantu kubanga ffe ng'abantu tutendewalira naawe taatawo osobola okubeera awo n'okola ki n'omulaba nga famire eno yagivudde kati yatandiseewo endala kakati ojjagama nze tatange muvuddeko nti oba famire yaffe ngivuddemu kubanga yafunyeyo omukyalo omulala enjiri gye mpulidde ku kitebe kya DP olwaleero ebadde ya kutabagana nakuteeseganya kaadi ya DP mpulidde mugiriko abajagala muli babiri singa kaadi bana bati bagikuwadde ozaako era tulina okukwatagana ffe ababiri abaagala kaadi tusobole okulaba nga tukola ki nga tufunawo okukkaanya ababiri. Olowooza kiki ky'osinga ku munno? Kyensinga ku munnange kugambye nze kuva ku jjajja w'abajjajja bonna baani banaddi. Toli muzibuzi mu DP. Ate ekirala nze taata wange ne bajjajja babaziika wali emigadde kwegamba Wakiso endi muki ku mutima endi mu musaayi bwe butaka bwange kati bwe nvaawo munnange sijjamu mukuba nti oba ki naye olumu agamba nva Masaka kakati naye nze Nassali banzaalira ndi munna Wakiso kakati bwe nvaawo bwe mba siddiza bantu bange mba oyagala nzirizaani nina kuddiza baani banna Wakiso akatalekeka koyagala ogamba banna Wakiso kowulira nti kano kansiiwa kabuulira ab'e Wakiso kubanga Big TV ab'e Wakiso bagirabira ddala bagigoberera akatalekeka bw'owanze oba totumye oba wakoze eki weetuukidde mbulira ku mulamu ogugamba nti service delivery first ebirala byonna mukole ki mubyerabire okugamba nti bano balwana nti ekibiina abantu bakiyuzizzaamu nti oba ono President Museveni kubanga ababaddewo babadde babeera ku nebeerabira nti era gwe twatambudde abakadde bonna bagambye tetwagala bya bibiina tetwagala nti oba President Museveni naye twagala amalwaliro twagala amasomero agateredde twagala enguudo eziteredde kuba bye bintu ebituyamba mu bulamu bwaffe kati nga Nassali kye bayita economic social cultural rights omuzungu kyayita economic social cultural rights bw'onnonda oba ogenda kikola ki ogenda kifuna kubanga wabeerawo abalala nga bagamba nti political rights yaffe kale political rights you want a right to vote nayo gye ziri you want freedom of speech you want okwekunga mugende muyombere oba ku City Square naye ate olumu oyinza obutakola ki obutabidya lwakubanga obwongo oba buteredde ezo political rights zikuyambako okutereera n'obeera ng'olina eddembe lyo naye ne biri economic social cultural rights ezikwata ku economics nazo zikola ki ozeetaaga zezo services zetugamba nti service delivery first before everything else service delivery first. Kale mwebale nnyo abalabi ba Big TV tubagamba mwongere okusubscribinga mwongere okulaba bye tubaweereza mutufudde ab'enjawulo ne ku beg.com mugende musoma amawulire wagasinga okubeera ag'omulembe omutali walalala omutali mbuzi yalidde sabbuuni bye twabimanyiira